Mukutiya jajja ku makya nga bansuula mu nnimiro eyo, ennimiro ya jjajja gye bansuula. Jajja n'akuba enduulu bagenda okujja okunzigya mu kkutiya nga nkyali mulamu. I'm so sorry. Nga nkyali mulamu. N'aŋŋamba otusaze. Ne yeesooza awo ne yeesooza. Lwaki yali agamba nti omusaze? Anti yamanya nti ndi musiraamu bantayirira naye wadde omusaayi. Tebaakuyambulo ba ne bakugyamu engoye? Nali mu bookisa ne kati nze simanyi oba baali bankebedde dda. Singa baali bakukebedde dda tebandimbuuzizza. Okitegeera kati awo bwe yeesooza ne yeesooza bw'ayingira munda bw'ajja n'ansambamu awo emigere bwankuba agakonde ku mutwe. Era ky'ova olaba nyinza okuba nga siri perfect naye nkimanyi Allah ajja kunsonyiwa. Mashaallah. Ebyansobako nga biriwa olina ebyasoba. Munnange tutambulira mu kubonaabona na kubonyaabonyezebwa, ate naffe tutuuka ne twekyawa olumu. Bwe nayingira Kaleeru awo twakuba abasajja zinnako. Twakuba abasajja zinnako nga kiki? Nga tubeera solid. Oluva okuyimba emigugu tugenda mu gym, oluva okuyimba emigugu tugenda mu gym, nga era nga tulwanira bulamu. Nga musika obusimu? Obwo obusimu twabusikanga nga ne basuubuzi bannaffe tubabba tuteekako obukookolo. Ne mubabbako emmaali? Ne mubabbako emmaali. Ekitegeera kyogamba gwaja titobbangako. Ate nzibe kikati for example? Andi kati ffe abasajja nga bw'omanyi edduniya kati Nakamate wali oyagala afe enjala. Nali saagala Nakamate afe enjala. Ng'ate waliwo abasobola ozituwa baazikolanga nga baziragajjalira. Okola otya ssente nga toyinaamu bukondo? Oh my God. Okola otya ssente nga toyinaamu bukondo? Kati mmwe nga mukola mutya bwe bamala okunnyuka nga mubalinda mu lukuubo? Anti ffe twabasookanga okunnyuka, ffe nga tetulemezaamu. Ate kanso ng'etusumbuwa oba wakabiteeka ku bbala nejja, kati ng'olina obaamu n'obukonde abakanso nabo twabayisanga. Okitegeera? Nga bwe bakukwata bakutwala ku site holo n'ebintu ne babitwala, simanya babitwala ng'eyo Nakawa. Bambi n'ovaayo nga wenna onyigirizibwa. Omugugu ogw'emitwalo 2 nga bakusaba emitwalo 2 ogukuddiza, kati oba ogenda gujjamu ssente ki? Awo ddayo obuzina ofuna. Twagirekangayo emigugu ne tujja ne tubatuusa abaakoze ne tubabanja. Abaakoze ne mubayizaamu zina. Ne tubabanja. Teeka wano. Obeera otya n'essente nga toyina maanyi. Obeera otya n'essente nga toyina maanyi. Era ky'ova olaba nyinza okuba nga siri perfect naye nkimanyi Allah ajja kunsonyiwa. Mashaallah. Ebyansobako. Nga biriwa olina ebyasoba. Munnange tutambulira mu kubonaabona na kubonyaabonyezebwa, ate naffe tutuuka ne twekyawa olumu. Bwe nayingira Kaleeru awo twakuba abasajja zinnako. Twakuba abasajja zinnako nga kiki? Nga tubeera solid. Oluva okuyimba emigugu tugenda mu gym, oluva okuyimba emigugu tugenda mu gym, nga era nga tulwanira bulamu. Nga musika obusimu? Obwo obusimu twabusikanga nga ne basuubuzi bannaffe tubabba tuteekako obukookolo. Ne mubabbako emmaali? Ne mubabbako emmaali. Ekitegeera kyogamba gwaja titobbangako. Ate nzibe kikati for example? Andi kati ffe abasajja nga bw'omanyi edduniya kati Nakamate wali oyagala afe enjala. Nali saagala Nakamate afe enjala. Ng'ate waliwo abasobola ozituwa baazikolanga nga baziragajjalira. Okola otya ssente nga toyinaamu bukondo?
my God. Okola otya ssente nga toyina muko. Kati mwe nga mukola mutya. Wabamala okunyuka nga mubalinda mu lukuubo. Andi ffe twabasookanga okunyuka. Ffe nga tetulemezaamu. Ate kanso ng'etusumbuwa. Oba wakabiteeka ku bbala nejja. Kati ng'olina obaamu n'obukonde abakanso nabo twabayisanga. Okitegeera? Kitegeera. Nga bwe bakukwata bakutwala ku site holo n'ebintu ne babitwala simanya babitwala ng'eyo Nakawa. Bambi n'ovaayo nga wenna onyigirizibwa. Omugugu ogw'emitwalo 2 nga bakusaba emitwalo 2 ogukuddiza kati oba ogenda gujjamu ssente ki? Awo oddayo obuzina ofuna. Twagirekangayo emigugu ne tujja ne tubatuusa abaakoze ne tubabanja. Abaakoze ne mubayizaamu zina. Ne tubabanja. Teeka wano. Obeera ote n'essente nga tolina maanyi. Obeera otya n'essente nga tolina maanyi. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba ku HK Media tukomyewo nate okubeera ntubaweereza. Tubadde bize a little bit ebiseera byemabega nga tulina Mbiru Furniture, furniture workshop yaffe yaguddewo mujjekawo ku Busabala Road Masajja Bentebe Road mumanyiwo. Mutuwagire ffe tulina ebintu ebirungi eby'omulembe, ffe tutunda entebe ennungi, yeffe tutunda TV stands ennungi, tukola ebiyungu, tukola amayumba, ate nga tulina n'ekimanjampola workshop yange mujje tuwogere mbawe ebintu ebirungi. Nabagaana okukozesa entebe ezirimu ebisubi, yeffe tulina entebe ezirina purely and totally fiber. Ndooza page yaffe mugirabyeko ku TikTok. Bw'oyagala olaba ku bintu byaffe ku showroom yaffe, genda ku TikTok page yaffe obeere ng'otukeberako. Tulina ebintu ebirungi ddala. Bajjukiza aba Glamour Aesthetics bali awo kwa Kamwesi Mall. Bano bakola ku figure, bakugeza paati yonna gy'oyagala ate bakukoza paati yonna gy'oyagala nga bakozesa mpiso. Banoonyeeko ku namba yaabwe ey'essimu obeere ng'obeesiga. Abakyala balina ebinnya mu kabina, toddamu kubeera nga tolina confidence nga aba Glamour Aesthetics weebali. Basangibwawo kwa Kamwesi Mall level 2 linnya lift bw'ovaamu otuukira ku mulyango gw'eddwaliro lyennyini. Abagala okola skin, abagala okugyamu enkanyanya mu face, ne bw'oba mwami ne bw'oba mukyala, ng'ogenda oba ku wedding oba ogenda ku date, abagala fashion. Ndooza mwalabye fashion wange mulungi nnyo. Abantu bulijjo mumbuuza Hadija, how do you keep your skin glowing ate ng'oli muddugavu? Ngenda ku Glamour Aesthetics. Nayagadde mbalageko procedures ze bakolako last week, nkakasa abanfollowinga ku TikTok mwalabye bulungi nnyo. Bannange mwebale nnyo okutula, mwebale ku subscribing. Happy 2026. Tukyagendera ddala maaso n'emboozi zaffe. Ndi ne mwana ow'obulenzi mu Namasaka olunaku olwaleero, ayina emboozi ye agamba nti okuva mu buto omwoyo gw'okumusaddaaka guzze gumugoberera. Twagala tuwulire ku mboozi y'omwana mulenzi ono. Nsanyusa okulaba. Ali nnyo. Nange nsanyusa okulaba. Ogamba otya? Bitambula bitya? Mpola mpola. Happy New Year. Happy New Year nyabo. Otuuse otya wano? Obadde otegeddewo? Waka boda boda yanvuzeeko. Akuleese? Okay, kale buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza. Amannya nze Mubiru Medi. Gwe Mubiru? Ate nga tulina ne Mbiru Furniture. Nange. Oli mutabani wange. Nange munansonyiwa simanyi bwe kikwataganye. Oli mutabani wange nkuzaala gwe. Ddala. Aha. Buuza ku bantu. Mbalamusizzaako benna abatulaba. Emisana ga leero. Bitambula bitya? Mpola mpola. Bitambula mpola mpola. Awo olwatuuka? Oluganda ng'otulabira. Anti manyi ndi musajja Muganda. Obuto bwange nazaalibwa musajja Mubiru Medi. Naawe n'akutuuma Mubiru Medi? Nange n'antuuma Mubiru Medi. Erinnya lya kitaawo? Erinnya lya kitange. Kati munnaye nyongera ku ddoboozi. Twakula ng'embeera si nnungi kuba Mubiru Medi yali teyajja kwanjula maama wange, teyamuwoowa. Kakati ate nga ne jjajja eyazaala maama mukazi mukristaayo. Mukazi n'ansigaza nakula na jjajja wange omukristaayo.
ewaka nga tukola emirimu okuva ku makya bw'oba tonnagenda ku ssomero okeera kutwalayo mbuzi n'otwala ente ku ttale bwe bulamu bw'omukyalo bwe buti bwe bwabanga naye ate munaye ebiseera ebyo ate engeri gye twali bato ffe twalabiranga ddala ate nga tubonaabona nnyo ng'olaba obonaabona ndaba mbonaabonera ddala kati omukyalo oyo yali musogozi wa mwenge ani jjajja wange jjajja yakeeranga n'agamba gwe musajja ali wano era nga mpita mwami genda otema amabidde nomala otema amabidde genda okole kino nga ffe tugusogola ffe tugusomba ffe tugutwala okugufumba ku kibira ate era nga ffe tugusapulayinga mu bantu awo n'okusoma ng'obusente bwakwekuba mpi tunoonyereza bunoonyereze bwemumala okutunda omwenge jjajja nayita mu birabo sente n'azijjayo ate n'addamu n'azinywa nga temuzirabako nammwe ne mutuuka ku ssomero sukulu fiizi mwe bwe bagoba ne ŋŋamba bannaaye omuntu agenda kubaawo atya twagenda kukola atya kyenava mugamba jjajja omanyi okusoma kunnemeredde oba kisoboka kambere wano ewaka mmanye nti ndi musogozi wa mwenge nsogole busogozi mwenge bwe najjanga nkula nansonyiwa okusazaamu anti amandaazi ndabye amandaazi gakuwoomera amandaazi gano gawooma nnyo bannaaye olinga abasirikale era buli wenzijani eno kyokka no mu dayati ekituufu tolina galya naye maama ddala ebyokulya olumu tebyewalika tugende mu maaso n'ogaana okusoma olw'okuba nga nti jjajja sente yali azirya buli ate nga bakugoba ku ssomero bangoba nange ne bintama ne mugamba nkitadde sigenda kusoma ng'ate sisoma mbeera mu kkubo bwe nzira ewaka bwe ŋŋenda ku ssomero bwe nzira ewaka bwe ŋŋenda ku ssomero ne mugamba nze nkoye okusoma ne ntandika okulimalimango nima obunyaanya nima obutungulu nga naye bw'omanyi embeera y'ekyalo okweyimirizaawo nguleyo ku mpale bannaye nga bambala engatto ezimalayo nze ebyo nga sikola ki sifuna kyansi ebifuna kati awo munnange bwe nagenda nkula nenfuuka omusajja ninzaalayo ku baana naye nina bwe neerabidde emabegako bwe twali tukyali ku ssomero nalinanga ekyoyooyo ekitali kirungi mu bulamu bwange nga kiringa ekinondoola bwe kityo nga nekangakanga twali tusamba omupiira abasajja ne bajja mu motoka ya bbulaaka ne tudduka kuba omulembe gwali gwa kisalamutwe kibbabaana nze ne bangoba ne banfiirako paka bwe bankwata we nakoma okutegeera ngenda okuddamu okutegeera nga we tuli sisobola kugamba nti oba wano oba wali naye nga wajjudde obwana obuto obwenkana sayizi yange nga wajjudde omusaayi kati naye nawulira ekigambo nga omusajja agamba kano kasiraamu tekajja tukolera nga bantayirira kati awo ngenda okuddamu okutegeera nga ndaba ndi mu kkutiya jajja ku makya nga bansuula mu nnimiro eyo ennimiro ya jjajja gye bansuula jjajja n'akuba enduulu bagenda okujja okunzijja mu kkutiya nga nkyali mulamu nga nkyali mulamu ne banzirusaako awo mu ddwaliro nga naye bomanyi ebyekyavu nga walaba entiisa kati kankuzeeyo mabega wano omukyali mwana muto bw'oba osobola okujjukira bulungi nga bakutuusizza mu kifo gwe bwe walaba omusaayi walowooza ki ng'olinawo kyolaba waliwo gwe basaze engeri gye waaliwo amajambiya nga waliwo omusaayi
ebitunga ndaba ebitundu ebimu ebyomitwe biri mu kutiya nalowoolezaawo ddala ogwange gwe gukola ki gwe gusemba gwe guddako nga walaba entiisa. It's a very big trauma. Entiisa yali y'amaanyi. Entiisa yali y'amaanyi. Kati olwo bakukebera bagamba nti ono mutayirire tetugenda musala. Akatayirire katusaze. Tumaze amaanyi gaffe nga tukagoba. Kyokka kano tetujja kasaddaaka kano. Tekasoboka. Kayiwa dda ku musaayi. Awo. Bwenakoma okuddamu okutegeera. Nziramu okutegeera. Nga ndaba jjajja mu nnimiro nga bankukunula mu kutiya. Nga bakujja mu kutiya. Kitegeeza abantu abaakubba okutwala okusaddaaka baali bamanyi famire yo, baali bamanyi jjajjaawo, era we baakutwala baakuleeta kuloozi ne we bajja okkulonda. Sijja kulimba kuba nze ne be nalaba eri nga siina gwe mmanyiiko n'omu. Baali beeraga feesi zaabwe nga tebeebisse nako. Abamu baalina obukookolo, kitegeeza abo be baali ab'oku kyalo. Kati ng'abatali baku kyalo nga bo batunula nga bali nga tebalina kyebeebisseeko n'ekimu. Nga naye gwe toyinawo wali obalabyeko mu feesi. Abasajja bakambwe ng'otya n'omutunula mu liiso. Nga bakambwe ebyaddala buli omu akutte ejjambiya nga waliwo n'alina akabazzi. Naye osobola okukula nga ne waya zaavaako kankubuulire. Nze natabuka era namala ebbanga nga bwe mba ntambula ndaba ebisiikirize nga ndaba ng'ekyomuntu. Ne nsooka ne nfubutukamu ne ku misinde olw'ekikangabwa kiri ekyaki ekyemabega. Nga buli bwe mba njirabwe nti ekiro ogenda olaba waliwo omuntu alinga ayiseewo. Nga bwe mbeera mu kirooto nga neebase ndoota nga abasajja bazzeemu bankimye. Kyekango ky'amaanyi ku mwana olaba ne ku muntu omukulu. Ate era abaana bangi ku kyalo baasigala babula. Nga ffe waka tuyingira ssaawa 12. Nga jjajja okusanga wabweru ssaawa 1-2 nga luba lutalo. Kati sooka onyumizaawo mu kutiya bakusanze mu kutiya. Jjajjaawo n'akulonda n'agamba ki? Jjajja yakuŋŋaanya ab'ekyalo nze ngenda okutunula bwe nti ng'ab'ekyalo bonna weebali. Jjajja n'ambuuza obadde ludda wa ne mugamba jjajja sijja kulimba wawe mbadde. Naye mbadde ndaba abasajja nga bawanvu nga banene buli omu akutte ejjambiya, waliwo omusaayi, waliwo ebitundu by'abantu. Kati ng'ekifo tekitegeerekeka. Bw'okubamu akafaananyi ng'ekifo kiringa ki? Nga kiringa eddungu, kiringa nga bw'olaba ekibira, kiringa ssabo. We baali batutadde kyali kiyumba bino ebiringa ebifulukwa. Naye ng'ate kirina n'empuku wansi. Ebiyumba ebyo banaye baasalirangamu abaana. Nzijukira amawulire edda ku bukedde naye nga ndi mu primary 2 nga batugaana okufuluma ebweru. Waliwo omuwala gwe baateeka mu mawulire bebi nga bamusazeeko omutwe. Nenze kansooke nkubuuza abantu abo bavaawa? Wabula simanyi. Babeera abantu ba mitima mibi Mukama nga yabateekayo mu nsi nga gye bali. Hanyumiza emboozi saagala kusaza. Mpozi nagambye omwaka guno teri saza mba guest. Kaakati nzize nkula era nga nkulira mu bugubi ng'ekintu kiri. Jjajja wano ng'omugamba nti tomanyi kyakutuuseeko awo oba otandikira. Nga simanyi kyantuuseeko. Nze namugamba bugambi nti ndabye abasajja nga tuli mu gufo ogutategeerekeka, mulimu amajambiya, abasajja bawanvu, ebitundu by'abantu nga biri awo. Nemusaba ne ku mazzi ne mugamba ku mazzi nyweko, ebirala sirina kyenkola ki? Sirina kyenzijjukira. Era we yantwala yantuusiza waka
ne bamala ne banteeka kagaali ne banvuga paka mu ddwaliro. Wali olinako obuvune? Baali bakuseesise bakusikambudde? Nali nina obulumi ku mubiri naye omutwe gwe gwali gusinga okunnuma. Baleka bakuba kalifomu. Ebintu bye banteekako simanyi oba yali kalifomu oba bankubanga bikonde, nenze nagendanga okulaba nga omuntu gwe mbadde ndaba nga ndaba kizikiza bwe nti olwo siddamu kutegeera. Bwe nabanga nzize engulu ng'era ndaba omuntu nga musika kuva wala nga nsobola kulaba nga kizikiza n'olyoka oddamu n'olaba ki? N'olyoka olaba omuntu. Ati awo bantwala mu ddwaliro bankubayo obuyiso. Naye nze olw'ekikangabwe kye nalina n'eddoozi teyaggwaayo, nze olwaddamu olungubanguba ate nenziramu nenziruka buto pakawo paka ewa jjajja. Jjajja naŋŋamba nga genda mu ddwaliro maleyo ddoozi, ne mugamba oyagalira abasajja bampambe baddemu bantwaliremu babijambiya. Neŋŋamba era neŋŋaana okuddayo mu ddwaliro ne tubeerawo nga bwenkeera nentuulatulakawo mu kasana nenziramu nenyingira mu nnyumba. Ate oyagala nagenda kulima nga ne ku ssomero, era ekyo bye bimu ku byanzijja ne mu ssomero nga mpulira nkooyo okubanga nekangakanga n'omusomesa bw'ayingira mu kibiina mba ndabanga agenda okukola ki, mba ndabanga naye agenda okumpamba. Wafuna trauma. Kati bw'ogattako ebyajjajjaawo obutakusasulira fees n'olabira ddala nga mu butuufu ebintu tebitambula. Kati awo byali byo biwedde. I can relate. Ne mugamba jjajja nsiddayo ku ssomero. Siddayo ku ssomero nentandika kukola mirimu gy'awaka, kukima amazzi, kulunda nte, mbuzi. Ku luzzi gye mukima amazzi nga totyayo, mpulira baga nti enzizi z'edda zaabeerangamu emisambwa. Ate olwaffe lwennyini baali baluyita kawaluzi nga ku ssaawa 6. Kawaluzi? Kawaluzi. Nga ku ssaawa 6 ng'osanga emisota giri ku nkoma bwe giti era nga batugaana okugenda okusena amazzi mu ttuntu. Oluzzi lw'enkoma lwe lutya? Lwe lutalina mudumu? Terulina mudumu, baateekako bwe bati enkoma, mufukamira okwo ku nkoma n'oteekayo ekidomola bw'oti. Kati ate olwaffe nga n'entamu eriko enziro tebakukkiriza gisenyesaamu. Lwalina emizizo? Nga lulina emizizo. Nga lwali luzzi lwa gundi si lwa bulijjo. Era ng'amazzi bwe gakulema okukima ku makya olina gakima lw'eggulo nga tetugenda mu ttuntu tetugendayo kiro. Nga babatiisaayo? Nga batutiisaayo. Nga bagamba biki ebiriyo ng'oggyeko emisota? Gwe wagirabako oba baabi bagambanga Buganda? Waliwo olunaku lumu nze nakasanga kali mu mazzi naye nga katono. Nali nkayita Nansonzi n'abaana bwe twali nabo be baŋŋamba nti musota. Ne ŋŋamba era bwe naddayo waka nenyumiza jjajja, jjajja naŋŋamba temugeze okudda ku luzzi olwo mu ttuntu, mujja kutuleetera ebizibu. Mujja tuleetera ebizibu? Kati nzize nga nkola mu mbeera yakusika muguwa, ewaka tewali bulungi ssente. I'm so sorry. Paka lwenfuuse omusajja aggumidde nenfunayo mwana munnange awo, nange nentandika okufuna kuki nenfuna abaana. Naye era ekyoyo kiri ekyokuwambibwa kyajjanga kinnondoola kuba ne bwenkuze nali nvuga obunyanya bwange tugenda mu katale. Watuuka ekiseera n'otandika emirimu? Nentandika emirimu. N'ovaayo ewa jjajjaawo? Newa jjajja nenvaayo. Awo nga tonyumirizaawo? Anti tulina okubuukabuuka emboozi kuba mpanvu. Emboozi mpanvu. Nze njagala okubiwulira ebyo ebiwanvu wano bye bikola. Olwo mpasizza n'omukazi. Omukazi wamufuna otya? Nga bw'omanyi ebyekyalo. Twali
olwo nkuze ku luzzi sikyatyayo namusanga ku luzzi ne mugamba omukyala wamusanga ku luzzi namusanga ku luzzi maama w'abaana ne mugamba nga naye azze kukima mazzi nemusitulirako bwe tunyumye emboozi sigenda gibamalirayo kuba mwenaawo omwana tunyumize ffe emboozi gimaleeyo bannange waliwo ebintu ebikaluba okwogera mu kamera bintu ki ototolenga bwe wakwana omukazi ate lwaki nga totubuulirako olowooza abasajja bamanyi okwana abasajja bano bayinza okuyigirako bannange nga maama abaana omusanga ng'omukuba bugamba mwali mwerabidde ebbanga ebyekyalo bimanyi tukuze ffenna mwali mukuze mwenna tukuze ffenna ebyalo byawo nga bwolaba wano n'emitala eri kati ng'abantu ab'ekyalo muba mwemanyi bwe wakulanga omulaba nakulanga mulaba nti ggulo era oyo nga naye andaba nakamatte nemugamba gwe nja kufiirako nemugamba nja kufiirako naye era Katonda yamumpa nemufuna wakulanga omulaba nakamatte akuyitako ye ebitijjula era namugamba nga gwe ogenda kuba mukazi wange nga wanyanguwa ebintu okubitegeera ebyabamama ne taata wali obimanyi munnaye abaana b'ekyalo bakula mpola naye egyo emize tewali agisomesa muntu okula ogukola ki gujja buzzi okula gujja buzzi olumba bwe gulumba olumba bwe gulumba olumba bwe gulumba ate kasoola bw'omwana ng'atandise okufuuyirira bw'ati akabeere nawe omusajja amasannyalaze gakkuba ng'okyali muto gatya obwo obutonde nange simanyi Katonda bwe yakikola olabiraawo ng'embeera ekoze eki ekyuse ng'embeera ekyuse ate abaana b'ekyalo mukula mangu tusinga 12 omwana aba afumbiddwa ekifumbiza abaana mu kyalo amangu nti obwavu buba bungi n'omuzadde amwegobako genda eyo gye banaakuwa ebyokulya omwana yeegomba erindaazi nga lino lyova okulya nga talirabako kati abaana aboobola ate bo bakaluubirizibwa nnyo batya ewaka tewali ssente muzadde we tasobola mugulira lindaazi kati bw'afunayo akalenzi manyi twakubanga obucuba ofunayo n'omuwaayo 2 n'omuwaayo 100 n'omuwaayo kasooda n'omugulirayo ekikajjo oluno ng'ekikajjo kya mmeka kya nusu 5 kya nusu 5 n'omuwa ekikajjo n'akuwa obudde ne munyumya olwo muba munyumya biki obwo bwonna obudde nga naye bw'omanyi siina byemmanyi zenyumiza bw'oba okwana obuzaabuza oyita eri omugamba nga John bwe yakutumye kumbe gwe John kumbe gwe John kati agenda okukubuuza John ataliwa John aliwa bunaku akubuuza John aliwa ng'ogamba munnaye John yenze nali mpisaawo byange John yenze kwaye kati waki bulijjo tuŋŋamba awo aba akumanyidde aba talina waaganira gajakono naye John tuyingira mu bufumbo nalina busepiki bwange nga 2 n'ekikopo n'essowaani n'atandika okufumba mwana w'obuwala olwo nga musula wa twali mu nnyenda awo mwafuna akayumba awo tupangisa akayumba gwe sente wazijjawa kwanza ongambe wali otandise okukola nali ntandise okukola ng'olimira abantu naye era ebiseera ebyo ng'okima mazzi ku gaali nkima mazzi nimira abantu naye ebiseera ebyo ennyumba nga zabwereere kumpi ez'ennusu 3 1,200 1,200 anaye mukama tusaba omulembe ogwo gukomewo ennyumba nga apartment ogisasula nusu 3 apartment zaali zazze tusaba omulembe ogwo gukomewo bagunaakomawo ddi nga apartment ogisasula nusu ekikikumi nze nzijukira mukwano gwange baamuwaako ennyumba namba nyiniyo yali afudde
ne bagimuwa ne bamugamba gwe kasoolongoosa era yawasizaawo n'omukazi nga tasasula yadde ekikumi ali mu bintu bya mugenzi yekyavaana naye nga tuvuddeyo eyo mukazi mufunye tuzadde ku mwana era embeera nga yakutawankana bwetyo natandika okulima obunyaanya nenima ku butungulu nga kye baŋŋamba ekikwatayo nennima emboga naye nga buli kimu sizoni zifa lw'obibaza bibeera ku mudibo lwe bifudde bibeera kasente ate bwe bifa bukulito obugundi obubiibi obwo nga babutuseera tebabutuwaamu ssente bulungi kati olwo ntandulula ku bigere kwata akagaali kange olwo ntandise kubireeta Lukaya kati bwe nagiranga nga nsuubulirako bwe nnima naye olunaku lumu nali kagaali kange emmotoka nga envaako emabega kanda giviira tempisa yankuba omulundi gumu n'engweri ebbali abasajja ne banjoola baava mu mmotoka eyo ne bankuba mu mmotoka we nakoma okutegeera ngenda okuddamu okutegeera nga wendi era nga kiwukuwuku kiri kye nagambyeko omwoyo ku gwajjanga gunnondoola na bano baali baagala kola kikimu bennyini era baakola kyekimu bwe banteeka mu mmotoka saddamu kutegeera naye nalaba nga banteekako akatambaala ku nnyindo nga ne bomanyi ebyekyalo bwe nkuze ne balyoka baŋŋamba nti yali kalifoomu ekifulukwa bwe nadda engulu nalaba nga ndi mu kifulukwa enkomyo wano nga bakutaddeko kalifoomu nga bantaddeko kalifoomu bwewakula ne bagaya yali kalifoomu nze ŋŋenda okudda engulu nga ndi mu kiyumba ne nasangamu abantu babiri omukazi n'omusajja ng'olwo nzize engulu be nalaba naye nga bansibye emikono nga bansibye n'amagulu mbabuuza abange tuli luddawa ye era mmwe baani tebakuyisaamu empyawo nga baŋŋamba fa ku kikuleese kiki bakubuulira ekyali kikututte bali be nasangamu abaali abasiba enjegere nga nze baali tebatusibye emimwa kati bwe nababuuza bo nga baŋŋamba fa ku kikuleese kati wayita eddakiika nga 3-5 nga naye mu kiyumba eyo mabega waliyo amaloboozi mangi agakaayana nga balinga abalina kye bagabana nga balinga abalina bye bagabana balinga abalina bye baali mu kutemaatema kwegamba nga tebategeerekeka bakimanga omwomu basooka mukazi ne bamutwala ngenda okuwulira yakaayana omulundi gumu fudde saddamu okuwulira bw'aleekaana ngenda okuwulira amajambiya pa ne bajja ne bakima owookubiri era naye yakola kyekimu kati nze bwe bantuukako bwe bantuusaayo omusajja omu ambuuza gwani nga mugamba nze mubiru medi wulira kati otumalidde obudde bwaffe bungi bali tewawulira nga boogerako nabo oba baali ndowooza balayika baali bayogera nabo nga baali baleka baali bababuuza dda engeri gye nali mupya ng'olunaku ndowooza lwali olw'okusaddaaka kati nze bwe nayogera erinnya lya Medi sajja yankuba empi naŋŋamba otusaze
neyeesoozawo lwaki yali agamba nti omusaze anti yamanya nti ndi musiraamu bantayirira naye wadde omusaayi tebakuyambula oba ne bakugjamu engoye nali mu bookisa ne kati nze simanyi oba baali bankebedde dda singa baali bakukebedde dda tebandimbuuzizza okitegeera kati awo bwe yeesooza neyeesooza bw'ayingira munda bw'ajja nansambamu awo emigere bwankuba agakondekonde ku mutwe naddamu nanteekako kalifuumu wadde okyanyumiza nti bakwano bo bali eri bulide engeri gye baali basooseewo balabika baali babuuzizza dda kati awo gwe bazze ku gwe babuuza batya ali bwe bambuuza amannya ne mbagamba nze mu Birumedi ne baŋŋamba ate nga wakulira wa mukazi mu kulisitaayo kitegeeza baali bakumanyi oba oli awo baali bammanyi naye nga nze sikola ki nga nze sibalabangako nga wakulira wa mukazi mu kulisitaayo statement is powerful omuntu aba alina okuba kati nga akumanyi kubanga nze omuntu bwanjogerako ekintu nti nga wakulira wali aba amanyi nti we nakulira kitegeeza abantu abaali baza okusaddaaka baali bakumanyi nze nali sibamanyi nga sibalabangako naye baayogera ekigambo ekyo nentandika okutunula buli omu mu liiso nga bwe nentandika obatunula mu feesi zaabwe nga baŋŋamba gwe otunula ki ogambye gwe mu Birumedi ne bankubakubaawo ne bansikaasika ne banzigyamu engoye bakakase ddala ndi musiraamu oba siri kati awo ekigendererwa kyali ki okukuba bakuseese Medi kyali kiva okuba Medi sinnakutegeera twakula batugamba nti abasiraamu engeri gye babatayirira ne bayiwa omusaayi tebakola saddaaka ng'abantu abakulu bwe babyogera ku kyalo nga bwe babyogera kyekyo bola abaawumulanga abaana amatu nga ne bwaba mulenzi nga bamuwumula amatu era omulembe ogwo ogwa kisalamutwe kibba abaana baabawumulanga amatu n'ab'obulenzi kituufu mbijjukira naffe baatuwumula amatu era nga batugamba bw'obaako enkovu twatandikanga n'okwekuba ttatu ku mikono tatu zino ez'okweyokya obubiriiti nga ffe tufumita n'ebikwanso obaagana olukindukindu olumanyi olukindukindu luliko eriggwa ery'okukikoola eryo baliyita oba lye bayitanga bwakedde empulira nga weeteekako ne weekula obalaba oti omusayi ne gujja osobole okufuna enkovu era kati bwe nakula nenziramu nentuuka mu eyo embeera abasajja bankuba ne banyambula bakakase ddala ndi musiraamu bantayirira era bwe bakizuula nti ndi mutayirire nga bamaze okunyambula ne bankubakuba ne bongera okunkuba nga bwe bagamba ono atusaze amaanyi gaffe amaze ga bwereere n'obudde bwaffe bwonna katugenda kugjawo omulala amangu gano ne bankuba kalifoomu we nakoma okutegeera ngenda okuddamu okutegeera nga ndi mu kitoogo era abalugwala abaali bazze otema ebitoogo ebiwempe be bajja ne bakola ki ne bakulaba be bajja ne bandaba nga nsambira mu kutiya ne bagamba oyo alabika muntu mulamu ne bagenda ku poliisi ne babawa abasirikale ne bajja ne banzija mu kutiya ne bantwala ku poliisi. I'm so sorry. Kati banteeka ku poliisi bakubuuza wazze otya wano? Bambuuza wazze otya wano. Nga sirina namaanyi gabaddamu kubanga mpulira buli wamu wannuma nga bankubye okkamala. Kati awo n'ogamba baba bakubira ki? Nga n'omutwe pulaani yaabwe olwo eba teyiseemu. Era Why would they really beat you up? Neebuuzanga lwaki bankuba nnyo
kuba bali bo bwe babatwala batematema batemeteme. Nze nasimatuka lwa busiraamu bwe banyambula nga ndi musiraamu awo ne batandika okusambira ddala bagamba otusaze okoze kugamba nabawa obudde nabakaluubiriza okunsanga nga ndi muki nga ndi mutayirire. I'm so sorry. Kati bantwala ku poliisi nga n'abasirikale be baŋŋamba sibiteekako na mulamwa kubanga mpulira nzenna nga mpunze ng'omutwe gunnuma nga sira na kyensobola kwogera nti oba kino oba kiri. Paka lwe bantwala mu ddwaliro. Olwo nga famire yo eri ku ki bamanyi oliwa mukazi wa Nakamate nga bali mu kunoonya Nakamate n'agambwa Kirayika yafa. Wamalayo nga bbanga ki? Wiiki nga namba? Zaali wiiki nga 2 ku 3. That's a very long time. Kuba twabeeranga mu kiyumba muli. Emboozi gye nabadde nerabidde okugamba twabeeranga mu kiyumba kiri. Nga bwe babawe ekyemisana ku ssaawa 9 ogw'emisana nga bajja kutwala ennaku endala 2 nga tomukombye ku kyakulya. Ate n'omusajja yaleetanga amazzi nga woba owulira nti omugambye bannaye enkalamata ennuma bwe yajjanga ng'asooka gawandulamu n'agakuteera awo. What kind of people are those? Gagamba oba onywanywa wano si wa kitaawo wano si wa nnyoko. Kyokka n'omuntu ng'oyo ogenda okumutunulira nga naye musajja atutalina bwali nga ne akolera mugagga nga ye ali awo nga n'engatto zitalina yadde n'obuguwa mu ngatto. Bannaye sirina kyenyinza kunyumiza ky'amaanyi kuba ne bwenziramu n'ennyumya emboozi eyo mpulira nga amaziga gankulukuta ku mutima. I'm so sorry. Mpulira nga amaziga gankulukuta. Babajja mu kitoogo bakutudde. Bwe banzijja mu kitoogo bantutte ku poliisi. Wano. Kati obadde okyanyinyonnyola muvudde ku gundi poliisi ekututte kubuuza watuuse otya wano. Nga n'ebyembaddamu sibitegeera. Nga ndaba bankooya na bukooya nga nze mpulira njagala nakwebaka ng'omutwe gunnuma. Nga nakanyama nnuma nga mpulira nga saagala nakutuula saagala nakwebaka saagala kuyimirira kugamba nga mpulira nzenna mmenyese. I'm so sorry. Kati awo ku poliisi ne banteeka mu kabangali ya poliisi ne banvuga paka mu ddwaliro. Bwe bantuusa mu ddwaliro abasawo batandika okunkolako. Naye ng'olwo nga maze mu ddwaliro ennaku nga 3 nfunamukko obwandasitandi. Ngamba nkoze ntya? Nakamate aliwa? Mukyalawo. Nga ndaba wendi sitegeerawo. Ne ngamba era ne mbuuza ngenda okulaba ndaba abalala babataddeko amacupa g'amazzi balaba bataddeko ga musaayi nga nange akange nga era yonna nga sigitegeera. Ne mbambuuza Nakamate aliwa? Babuuza Nakamate yani? Babuuza Nakamate yani mukyala wange. Banna ogwo onootugeerako bugwizi ddalu yo tomanyi nti oli mu ddwaliro nga bwe baddamu. Ne ngamba mu ddwaliro ate natuuseeyo ntya? Olwo buli kimu nga nzijukira kiki? Nzijukira kijjukire. Kati munnange olwafuna akangubanguba n'abasawo n'abalwadde be nasobola okulabako omulwadde yampangayo 2 3 n'abajjanjabi
yoga nga noonya Nakamatte siyina gwe nasiibula mbu oba mu ddwaliro bansiibula awo sijja kulimba nadduka kipayopayo paka wa Nakamatte ngenda okutuuka ewa Nakamatte ng'agamba ffe tukulindidde twali tumanyi n'okufa wafa obadde luddawa olwo ebirowoozo bitandika okujjirira bidda munyumizaako ebimu naye nga era mbinyumya sibikwasaganya buki nambuuza obadde ki ebyaddala pulezenta nze nali mulwadde nga n'omutwe ntuuka nempulira nga gugenderera nga bakubye nnyo ng'ebirowoozo biwuguka nga oba ninga eyali afuuse omulalu nga mmanyi gwe nabeera ewaka nga mmanyi n'okkuba enduulu Nakamatte n'adduka ng'agamba oba batuyingiridde najja ne mugamba omuntu wuuyo awo naye nga mumusongerako nze mulaba nga yeetakola ki nga yeetamulaba abantu badduukiriranga ku kyalo nga nziruka ne nnyingira ekkubo ne ŋŋenda mu nsiko nasiibako ne mu kisenyi eyo wansi nga mpulira amaloboozi mu mutwe mpulira mangi mpulira ng'amajambiya agakaaba mpulira abasajja nga abasajja be baali boogera byonna nga bituuka ekiseera ne bikomawo ekiro bwe twabanga mu buliri nga twebase era nazuukuka nga Nakamatte naŋŋamba obadde oyogera ki ko nze nsina kye naayogedde naŋŋamba ova kukuba enduulu ey'omwanguka ozuukusizza n'abantu ko nze naakubyeko ku nduulu walina trauma wafuna ekyekango tekimanyi muzira era eyo embeera ngibaddemu kumpi emyaka ng'etaano ng'oyimuka n'okuba enduulu nyimuka n'enkuba enduulu nga n'ab'okukyalo baakimanyira nti oyo mulalu wanje oyo mulalu yawunga imagine nga bakuyita omulalu ng'ate tolina mulalu okitegeera era Nakamatte yakwatagana ne jjajja wange ne bankomyawo ne bambuulirira senseezi zange ne zigenda nga zikomawo mpola bwanyumiza ku bugero bwanyumyanga bwe twasogolako ku mabidde bwanyumyanga ebyoku ssomero naŋŋamba wavanga ku ssomero nga gwasemba gwe wasembanga ku ssomero nze nasembera ddala nga n'okwewaana neewaana ng'era mugamba nabuzizzaayo omu lwaki wasembanga ku ssomero saafunanga budde busoma obwongo bujjudde embuzi nanti nga mbuzi nte kukima amazzi kugenda kutema amabidde kugateeka ku kibanyi kugasusa kuganyiga kugateeka mu pipa kusomba nga otwala ku kisenyi nga tugenda ne tufumba walagi oli konko yennyini ninga ekidomola kya mitwalo emeka 2.5 kyokka bannange ng'otuuka ku ssomero ng'omusomesa ateekako emmati nga gwe tobitegeera nga ye akugamba genda osome paka we namugamba jjajja lwaki togenda gwe n'onsomera mu kyange enkya siddayo ku ssomero ogamba jjajjawo lwaki ye tajja n'abisoma n'asoma ku lwange nemugamba nze enkya siddayo kusoma tewategeera mugaso gwa kusoma ate munnaaye bwe nakula agenda ngamba ebigambo ebimu obwera tompulira nga njogeramu obugambo bw'oluzungu nagenda nga mbukulaminga nga mbuyiga mpola mpola neŋŋamba abantu bwe batyo bwe babeera kati muva mutya ne Nakamatte mu kyalo okudda eno e Kampala okudda e Kampala Kaleerwe wamulekayo
Nakamate nasooka ne mmulekayo ne mugamba kangende nkube ku kicuba nk'oyo okulya mukene yani akulira mwani akulira waliwo kyali wange yajjanga eno mu kibuga ng'ajja ayambadde bulungi n'agamba mu kibuga ssente gye ziri konze kati lwaki tontwala era mu lugendo olwandeeta e Kampala yandekera Sony Ericsson yandekera Sony Ericsson erikoka eriyo bwe kati natera nga ziraba n'abasirikale kati munnange kati nga bw'aba ayagala nga n'ogimanya sigimanyi ye bw'aba ayagala okunkubira nga yandaga akapeesa nti ako kajjako ako kateekako kanone yes nga byemmanyiko byokka nga bwe yankubira nga ngamba kati weetegeke mwana gwolooza nasula neebase agenda okujja mu kibuga twasibira Kaleerwe bwe yajja era ye yankima mu kyalo ng'olwo nyambadde na Lugabire nankima nantuusa Kaleerwe twatuukira mu katale ka Kizito nga ampango ennyaanya n'emboga nenziteekaawo ku street nenziyimba 1,200 paka bwe nagenda nga nfunamu ku busente nange nentandika okweranguliza obwange naŋŋamba kati awo ensi bwetyo bwekola ki era kati otandise tugenda sula ffenna paka lw'onoomala okumanyiira nkuggyeko ki emikono anti era be bamu ku bamu be nasomanga nabo e Masaka ate bo baali bagezimu naye nga nze sirina byentegeera naye bwe wakula entegeerayo yajja kati ndi musajja mugezi nnyo kati oli musajja obwongo bukola toyina oyinza kunnimba kati kituufu kuba kati n'ebipande mbiraba nemmanyi ekyo we nayise kati mu Kaleerwe wali okolamu ki? Mu Kaleerwe namaliriza n'enkyusa omulimu nafuna mukwano gwange Akimu ng'atunda ngoye zino ez'omuvumba ez'abakyala ez'okuyimba naye nensooka muyimbiramu ng'olwo obunyaanya bunvundako n'obuboga nga siraba babugula nentandika omuyimbirako engoye n'agamba kati gw'ojja kusobola eri eddoboozi biri naleekaanira Kaleerwe era okukkakkana ng'andekera n'omugugu ye n'agenda n'asuubula nadda nga waliwo ssente kati nange ataawo nenziramu nenkikuba namwawulanga engoye 2 buli kanaku obaawo n'1000 nga mbeerawo n'1000 zange 4 kati ate olwo naye ng'agenda kunsasula omutwalo okulya yagulanga amazzi ng'okulya tulya bikomando nange nentandika okuzanyisa bwe nti obulamu era bwe natuuka nga mpulira ennyanya zange ziri mpulira zizimbye mu nsawo lunaku lumu namuva ku mugongo bwe yalinnyanga takisi nga nninya booda bwe yalinnyanga booda nga nze nzija muvaako emabega mpola mpola kuba namubuuza engoye muzisuubulawa nga ŋŋamba Kalungi bwe nayitanga mu kibuga nga siraba Kalungi kumbe Kalungi yali Nakivubo complex nga bayingira eyo munda era bwe nalaba yeesozeeyo ne ŋŋamba nja kulemerako tuuka eyo ng'omukazi asaze endibota agula edinga zino za 5 zino za 7 zino za 1.5 kati zino ze balonzeronzeemu ennyo ng'azituwa ku 10,000 ffe ne tujja Kaleerwe ne tuyiziyimba 2 ne ŋŋamba
nenfunayo piisi zange 10 ze natandika nazo emitwalo 10 wali nno ozibbye ssente za za ssente nazibbanga ate nga n'okunsasula nsasula nga ne bwomanyi geto life naye nga ye Nakamate omuwuliza mukyala Nakamate era nga y'omu ku bentadde ku mutima nga ali ku mutima kuwola olwo nga n'essimu nagiyiga nga nsobola okukuba akasimu ewa jjajja yakulekera essimu ye n'obeera naye nembeera nayo era ye mukwano gwange asinga obulungi yeyandaga Kampala senga teyaliye oba oli awo oba osanga n'okufa senga nafa dda kubanga bwenkunyumiriza biri byonna bye tuyiseemu stress era kati olwo ntandika okuzimba obulamu bwe nafunawo ku busente nempangisa akayumba naye ng'amazzi enkuba bw'etonnya gakakoma mu mbina bine ebintu byonna ne bitoba neŋŋamba omuntu kati ngende ndete Nakamate asene ng'amazzi neŋŋamba kanyiikire kolaki kanyiikire kola ng'emmaali teyonooneka emmaali twagisuzanga mu sitoowa eri mu Kaleerwe sitoowa yo nga teyingiramu mazzi yo yali teyingiramu mazzi kati bwe nanyiikira okukola Katonda nannyanukula Mungu mugagga nentandika okufuna ku ssente ez'ababede ng'olwo nange yali aleeta 10 ng'olwo ntandise okuleeta ogubokisi bwe guti omanyi ezo engoye enkadde ze balondalondamu baddamu ate ne bazirondamu ne baddamu ne bazironda kati eziganye ne baziteeka muki mu guveera nga gunene bwe guti ffe mu lulimi olwaffe olw'obusuubuzi tuziyita bokisi kati awo natandika oleeta ebokisi nentandika okulaba akasente nga kakola ki nga kayingira era awo nempangisa ennyumba yali ya mitwalo 10 nga ntandise okufuna ssente olwo ndagiriza Nakamate gyali nkomawo mu bulamu nga Nakamate amaze okujja Kaleerwe wamusangayo ng'ali kuwola nga bayaaye tebamwisaamu owaaye simanyi bulamu bwe yabeerangamu ekintu yakikola nga ati awatali ssimu awatali communication naye ye nga ye yamanyi bwe yeeyisa mu mbeera wamusanga ali ku muzuuli namusanga gyali ekirungi yali tannaba kuzaala nga tannazaalira bayaaye ne mujjayo ne mugamba jja tugende city n'asanyuka era bwe twatuuka mu kibuga ne twongera ne ku mwana gwe twalina bwe bulamu obwo bwe ntuuse okuva e Masaka n'ebyempiseemu byonna paka lwe ntuusewa okuwangula kati muli mutya era embeera eri etya embeera ddala yeeyagaza embeera simbi naawe ndaba kyogamba ndabika bubi kati awo sijja gamamu nina ssente naye tweyimirizaawo kikwasaganya okyatunda engoye nazivaamu kati ndi mutunzi w'amasimu tunda masimu nga galiwa nkola ne wattu era obulamu abawatu banyongereza obulamu obugonza bwe bampa akalimu baatugamba ffe tetwagala buyigirize bwo naye osobola okulaminga ekyo kye tukuwadde nti nsobola ne batandika ne bampa anyambako ne bampa nyambako bwe nayiga kati numba firudi nzekka kanyongera okusabira Nakamate ali ate Nakamate tali mutumidde Nakamate saga namwogerako agaye gayinza okunkwata mu liiso
gwe kyekalo gamba omukyalo oyo okuva lwe wamufuna kubanga nkakasa ye mukyala we yasooka era yasembayo wali wano mu Kampala tewagira ebigambo ebyo eby'abakazi nayagala mbyetuuseeko wano mu kibuga n'omukazi w'ekibuga ali expensive bakulema okoze omutwalo ayagala chipusi wa 5 n'enkoko ya 5 olwoba onookulaakulana n'embeenenya era bw'oba oyagala okulaakulana abakazi nakamate wange yamanyi gwe twalyanga naye mukene yamanyi ne bwe mutwalira 2,000 aŋŋamba kulikayo ssebo amazzi n'ateekayo ngoye n'ayoza It's amazing. Kisanyusa luli twagulanga bitole kati omuti gwa sabbuuni gubaawo ewaka kati ate nga ava we bajjula agende we basaaniika pozi nga waliwo ansinzeeko naye nakamate yakutegeera talina gy'alaga nange namutegeera si mukazi mubi abala ekiddako ate yeesonyiwa embeera emu oba endala emususeeko newe mwajja wano mu Kampala era nakamate tewamuteekako nakati mubuuze bw'aba yali akiwulidde jamubuuza yagwa omusajja wekka mu nsi yakasooka okubeera n'omukazi omubwati nga talinayo mulala bakazi bo nabeenenyeza ddala mulaba abantu bagenda tuyingirako eggulu mmwe wallahi omye yajja kuleka ku mulyango gw'eggulu nga gwe weebikkirira weekola obuntu ku lwalira eggulu njagala oddiyingira ojja ddiyingira era kyova olaba nyinza okuba nga siri perfect naye nkimanyi Allah ajja kunsonyiwa mashallah ebyansobako nga biriwa oyina ebyasoba munnange tutambulira mu kubonaabona nakubonyaabonyezebwa ate naffe tutuuka ne twekyawo olumu bwe nayingira kaleerwawo twakuba abasajja zinnako nga kiki nga tubeera solid oluva okuyimba emigugu tugenda mu jimu oluva okuyimba emigugu tugenda mu jimu nga era nga tulwanira bulamu nga musika obusimu obwo obusimu twabusikanga nga ne basuubuzi bannaffe tubabba tuteekako obukookolo ne mubabbako emmaali ekitegeera kyogamba gwaja titobbangako ate nzibe kikati for example andi kati ffe abasajja nga bwomanya edduniya kati nakamate wali oyagala afe enjala nali saagala nakamate afe enjala ng'ate waliwo abasobola ozituwa baazikolanga nga baziragajjalira okola otya sente nga toyinaamu bukondo my god okola otya sente nga toyinaamu kati mwe nga mukola mutya bwabamala okunyuka nga mubalinda mu lukuubo andi ffe twabasookanga okunyuka ffe nga tetulemezaamu ate kanso ng'etusumbuwa oba wakabiteeka ku bbala nejja kati ng'olina obaamu n'obukonde abakanso nabo twabayisanga ekitegeera nga bwe bakukwata bakutwala ku site holo n'ebintu ne babitwala simanya babitwala ng'eyo nakawa bambi n'ovaayo nga wenna onyigirizibwa omugugu ogw'emitwalo 2 nga bakusaba emitwalo 2 ogukubbiza kati oba ogenda gujjamu sente ki awo ddayo obuzina ofuna twagirekangayo emigugu ne tujja ne tubatuusa abaakoze ne tubabanja abaakoze ne mubayizaamu ne tubabanja teeka wano obeera otya n'essente nga toyina maanyi obeera otya n'essente nga toyina maanyi ng'olina okuba solid lwakuba kati nkaddiye naye luli mu biseera byange ebyekivubuka mbu kati awo kaddiye mama ngazi sya nga bw'ogwa masannyalaze yabanga 4 phase yabanga 4 phase kukuba waggulu ne wansi ng'olwo oyagala ki kati nga nze ajja tinga omusanze
Andi bwe nakubanjanga n'ogaana. Ng'olwo ng'ongamba otya ng'ambaamu awo. Andi bwe nakubanjanga. Nti leeta ezange. Ze wantereseza ziriwa z'ogamba. Ate ffe bwe twagala obimanya. Awo nga zikuyitako embi. Nga zikuyitako. Ng'akasawo kabba. Era nakubanga n'enduulu ng'ate nze nkubba. Olwo ng'okuba enduulu ng'ogamba mbuki. Wona nzibye. Kyogamba sikubanja. Bwe wali ozitwala nga wanneegayirira. Oh my God. Nkutegedde. Ekitegedde? Kati ng'abalabi babeera eri n'okutaasa nga tebasobola kutaasa. Okubya enduulu. Ono omulinako obuzibu. Leeta. Yo walira ki? Ate musika muzza mu bantu. Akanyaga bannange enzo ono si mubanja nga tebamuwuliriza. Kiba naye musajja nzibanga wa. Kino wakikolera bbanga ki? Emyaka nga 3. Kati wajja otya noga nti kati kankite? Tewakita. Obulamu bwe bwatereeramu. Nendaba ng'eyo embeera tekyasoboka. Bwatereera butya? Bwatereera. Ng'afunye kasente. Wafunamu akasente. Wafuna omulimu. Oba zino ze wabbanga ze wakuŋŋaanya. Ze nabbanga wogatta kuko ez'omulimu. Ng'embeera entambulira. Noga kankite. Nakamate ne mutwalira ku nnyama n'alyako. Abayaayo baba baagala bakazi baabwe bannange. Mukubira ne kajjambo Nakamate. Webale kugumira muyaayo. Oh my God, this is one of the interesting stories 2026. Gye nakasooka okuwulira in the beginning. Yasoose n'ebeera ng'eyagala okunsumagiza, but finally ntuuse endowooza wensinga okwenjoyinga. Nakamate kati omuwubira nako. Kati muli baana bameka? Abaana tuli mu baana. Kintu nno kikwasaganyiza bro? Ekirooto kyange anife abasiraamu otumanyi. Nali wakuzaala abaana nga 10. Mu bakazi bameka? Nali si nga nteebereza. Senga Nakamate yali asobola obbazaala. Waali beetaaze. Nandi beetaaze. Nosiba faamu, nosiba essomero. Naye engeri gye nkuze mu mbeera ey'ekyavu. Ebyabakazi byo nga bwe gambye wali emabega. Nembita. Awo bro nkuwadde credit. Okitegeera. You have all my respect. Si kyangu. Okitegeera. Kubana abawala b'e Kampala abatiri biyita bati. Hajja kyakuyitako omushaliya naye nga yenna ali ati muwizo gaatajambadde. Waliwo ekyampiseeko jjo. Nakamate agenda kunyumiza. Nakamate abimanyi era tubeere waka nembimunyumiza. Wangi? Wafunamu. Ne mugana Nakamate. Abaana bali mu kibuga bakola ipsi. Mukyalawo. Ng'agamba atya? Agamba nange gye mpitira mbalaba. Bambi. Ejjo olina kye wayiseeko obadde okyanyumiza. Nga kiri biki? Kyabadde kyambadde shaliya. Naye nga baava ng'oyinza okugamba mulimu nabbubi nga shaliya ekankana bukankanya eti. Ng'oyinza okugamba shaliya erimu nabbubi. Erimu nabbubi. Nga shaliya ekankana bukankanya eti. Era nagenza okwetegereza ennyo. Ne basajja bannange batambula bwe batunula emabega. Ne ngamba ye bano tebaanuuka ensingo. Nange Medi emboozi yo eri super amazing. Enyuma nnyo okufa obufi. Okufa obufi. Kati nziramu gy'okulaba muganange. Wonna wononjagalira. Nkukubireko kasimu. Nkubira kasimu. Ojjo tunyumize ku mboozi ya street. Ate n'emboozi nina nnyingi bagamba emboozi tebaki? Tebeereemu. Tebeereemu. Emboozi nnyingi era ezisobola okukola ki? Ze nsobola okunyumiza mwana gwe n'oseka. Kano kaleke simanyi obwedde okutte. Saali mwangu era gye nkulidde nabo bakimanyi. Kati otuusenga mwemeka? Emyaka? Nina 43. Nga tekikufaanana? Bannaye anti bw'ofuna kasente. Nali mu kyalo nali sifaanana bwe nti. Kati ngenda ntandika okunyiriramu kuba akasente kati. Kagenze kajja. Kagenda kajja. Ogenda ofuna omulimu. Ngenda nfuna.
sijja gamba nti ngenda nfuna omulimu bakama banga ate banjagala. Amina. Ekyo kikulu nnyo mukwano. Ddala. Webale nnyo okujja. Nawe mwebale kunkyaza. Akabozi kakaleero ako n'okkuba ennako ke kasinze okunkwata omubabiro nga n'ebyokusaddaaka sinnabirowooza. Nga tonnabirowooza. Naye era okuva edda nze mbadde mudiribadda Katonda naye ndowooza yandaba okunkasuka e Masaka. Senga nkulidde Kaleerwe. Oba oli awo ate. Kyalibadde kika. Senga nafana dda. What? Senga nafa dda. Senga nafa. Bimalaya by'omu Kaleerwe omwo. La haula. Omanyi Kaleerwe kabaawo manyi. Naye mpulirayo. Kabaawo. Njagala ntwaleyoko abantu ba Kabaawo bampe ku interview. Bakwe ku interview. Tujja genda. Tujja genda. Naye ennyumba eziri eri tewali za broka. Za mbaawo zonna. Mbaawo anti ekyovola baatumayo Kabaawo zone. Ne poliisi naye eri muki? Mu Kabaawo. Mu Kabaawo nayo yabibaawo. Mulimu ebitundu mu Uganda bye tutamanyi. Era baatukwatanga nga obubaawo nga tubukubaza ennaku ne tubukuba emigere ne tutolokayo. Mu poliisi. Ne tudduka. Nga babasibira mu Kabaawo. Bagamba enkya tugenda kuvuga. N'ogamba nedda. Ani agenda okunnyamba? Nga bansi. Zino ensonga saagala ziyingizaamu Nakamatte. Mama waba. Awo nenkalubamu. Nagenda akuddanga ewaka nga ngamba. Ani yakukwagudde gw'okwagulikika. Nakamatte ng'akubuuza ani yakwagudde. Olwo ng'ani yakwagudde. Anti olwo nayise emisumaali. Bibaawo. Ofulume ekkomera. Etaasa obusajja. Kaleerwe mu buyita busajja. Tubuyita busajja. Nakamatte akubuuza ani yakwagudde. Ani yakwagudde nti owaayi. Tubale tuyimba engoye basajja ne batukwata olwo mulimba saagala mubulira mazima tinakubye ennako nti oba nina gwe nakubye oba nina gwe nabbi oba nina gwe nakoze eki era ebyo abitegedde kati mu kikadde nga takyasobola kudduka ne mubuulirako ne mugamba munnange nno okutuuka mu mbeera eno mpise wazibu mpise wala naawe obimanyi ebyomukyalo byonna wamba webakola ki kati essaawa eno mbadde mu kibuga nga tuyita mu busirikale kakati ate nga era ngenda ne mugamba Nakamatte lya ku ssente batoto basoma okufa obufi kirungi abaana basomera ddala ndi musanyufu nno gy'oli ndi musiimu abaana basomera ddala yadde nga wakolamu ensobi naye ekirungi kati wakula wakitegeera olaba abantu abo bonna boolaba betwesiimisa nabo baalinga ffe balina gye baayita era obulamu oli bwabukunyumiza nga bwakumuseetwe omanyi oyo mwana wa Kiboosire ate nga nabo abamu omusanga yawunga ninga mwana wa mugagga n'omusanga n'omunaaza banaaza munaaze gwe mugagga yamusaddaka kwafunira ssente nga yamuwongayo. Abalungi abatulaba tubadde ne Medimbiro olunaku olwaleero emboozi ebadde very interesting emalako stress emalako ennaku ezzaamu essuubi ezzaamu amaanyi so mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribe nga Medi ngenda kusiibula ndabira Nakamatte nja mukulabira olulala ngenda mukolerayo shopping Nakamatte ogenda mukolera shopping nga tweyanzizza nja gimukolera amiina nkuyiseemu akasimu gaye muganda ng'oliwo ajja ti Mungu akwe byonna by'osinga okwagala ate ndi serious siwula ku bantu nkutye mwena abatulaba amanya Mubiru Medi eyo gye nvudde wange ngenda atumira mwena ab'oku media batumire ate ab'oku Kaleerwe Kaleerwe abaali bamanyi baleka n'okufa baafa kuba tebanoonyaako kati nze manoonye nga tebannoonya ate abantu baba bulijjo Nakamatte tomutumire Nakamatte omusembyayo kabadde kabakakodyo Nakamatte
tokyusa Mubale kutaba naye mubale kusubscribe guys Hadija Kigozi bwoba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera nga tuyingako oba oli ku Facebook ku Instagram ku TikTok ku Twitter beera nga otufollowingako bulambalamba ngenda kumaliriza mbagamba nti bannange omwaka guno gubeere mwaka gwa kukola totuula okulinda omuntu okujja okusevinga buli muntu alina ebizibu bye buli muntu alina byayitamu byatasobola kugamba tonyigira muntu wabula weeraneko mu ngeri yonna gy'osobola situka ogenda okole abakyala abawaka temukkiriza abasajja bagaana kugenda kukola mugende mukole okukola tekulimba oyinza obutakola so hard naye no working smart internet mugikozese bulungi mugifunemu ssente temuteekako bintu bya buwemu temuvuma bantu I think you're all better than that. Nze entanda yange gye mbasibirira ate nakirabe ng'omwaka guno kirabika ntuuse emyaka egibuulirira nze nina obbagamba kompozi teweerabira kujjako ku mbiro fanicho kuba nti tusapootinga ffe tulina fanicho omulungi ow'omulembe yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.